The RCC Jinja City has joined us. Mr. Richard Burume Baliemu. Is that his name? Officers from within Usoga sub-region. We are ready, we are fast. Teach us more what we don't know in security. And when so such that we can be able to inform security officers when never so and has brought the security. Bafasi abantu basembera ogenda kubabulira nakoze kino ebintu ebyo biba bitaasagwe gobonoovawo n'ogamba nti ebwatu omwami nalumanya naye walumanya wakulawo ki tuveeyo Uganda yaffe. By the way, afande honorable minister, the fight against terror in this one. This is the best weapon in the fight against terror. Wakiwa Mwanyange sema yangu yo mukuru w'abasumba wale Wanyange makanisa gonna tuli mu kaki njagala kubabuuza oba njagala kubagamba nti mwali muliddeko mu bintayi simanyi mulaba amakanisa mangi amakereziya mangi emizikiti mingi naye ebikolwa eby'ebyononefu ebikolwa eby'effujjo byeyongera bungi. Bapasitors abali wano, bannaddiini abali wano, omupiira guzzeeri omwe. Tulina ebikolwa eri bannaffe abeeta bayita sibalumba abamisiteriyali abeeta bannaddiini mu ddiini ezimu nga bagezaako okutyoboola ebitabo ebitukuvu Bible ne Quran. Mwaluddeko ebimu ku bibiina by'obutujju ebiyitibwa ADF, Allied Democratic Force, ekijja kikulibwa Jamil Mukulu. Currently tuli batika kubanga tumanyi who's heading it. What about Lord's Resistance Army? Njagala kubagamba obutujju tebuliko ddiini, tebuliko ggwanga, tebuliko minisita yonna, naye ebikolwa byo bino byakulabira ebikolwa by'obutujju gyebiri. Bano bapasita tutunuulira bano baminisita, tutunuulira ba RCC bakuumibwa bakola ki era musuubira these are the targets. Pasita bw'abeera wano n'abeera n'omuntu ng'asobola okukofaringa asobola okuweza state bamuleka n'atuba ne wano ku front seat, you are there, you are targets. Saagala kubatiisatiisa
naye olwaleero enswa yakyusika amaaso. Balaba these ministers, these RCCs, we are securing them, we are guarding them jealously. Kati bazze kummwe eyinzi z'abatujjwa kulaba nti they are spoilers, kukonsinga chaos, kukonsinga ntiisa, kutiisatiisa, kuteekawo embeera ey'olunkenke. Mwawulire byali Masaka, the Panga welding. I happen to be representing counter-terrorism in Job. Job is joint operations what? On a daily basis. Tusangayo abantu abatemuddwa more than 30 in Uganda. On a daily basis. Abantu abattibwa abamu oluusi bali innocent. Should I tell you what happened last night? Abductions is the same honorable minister. Afadhali sisi abductions is the same. And there are the hawks just to tulimba bulindi. But this is the what? But now Uganda. Mutero ogamba nti okusisinga mu poliisi osisinga n'empologoma. Nabwe njagala tutule mixed-up system. Nabo obugaba empologoma eno. G'otutuulira n'empologoma. Bano baana bammwe. Bano batabani bammwe. Challenge eri mu honorable minister ne RCC. Whenever the IGP says that we are going to recruit police officers, Vero sister attacking, but this is the reality. Musalawo kugira abaana be mumanyi nti ne babadde tebalina mpisa ku byalo bemuweereza aba DPCs bamweba bemuwa recommendations nti kati tuviire mu kyalo kigende wakituukeeyo waffe ne tumuwa training ne tumuwa emmundu ojja okulaba nga beeyisangaani president bwe yalagidde bakwate mutukwasizeeko nga bufa kamanda abali waggulu eno mutuweereza abaana balina empisa. Ebikolwa by'obutujju gyebiri era ne muffe abamu batusensera. These people take information from us. They gather intelligence from us. Batumanyi but we don't know them. Njagala kubabuuza ffenna ffenna tulina amaka gye tusula. Back enough tulina aba intelligence. Iso, eso, CI, what? Ne batuwa information in. Bannayuganda mbuze mutuvumirira nga mugamba mujjukira time yaliwo nga tufutula police alert nga tugamba waliwo abantu bwe bati bayingidde bakubuuza nga bakubamanyi nti bayingidde lwaki temukolaki. A country like Uganda terina nnyumba tojja kugalawo wali balagirawe abantu ab'empisa enjigala n'abatujju babeera first class babeera no all documents. Jamii mukulu mwana bali bamukwatira ena documents, ena passport ezisusse mu 5 eza Uganda, eya Tanzania, eya ki imayelani mustarabbisi nolwekyo kirina okuvaayo bino byagamba bakukwatira ki bakukoze ki ate batunakwogera ku kigambo ky'obutujju tulekeraawo okusuubirira mu bomu yokka. Tabani wange okujja twogereko nammwe ku nsonga enkulu ey'obukago okuteekwa okubeerawo wakati w'abakabona baffe banaddiini n'abakulu abakwasisa eddembe abantu mu kitundu security okutwalira awamu. Omukago guno mukulu nnyo era mwebalira kujja. Nsaba nti enkiiko nga zino zibeerewo entakera kubanga abantu abateesa nababeera kumu be basobola okulwanyisa ebizibu amangu, naye abo batateesa ebizibu bibakwata buli omu bimukwatira wuwe. Ogenda okutuula tuteese ekiseera kikoze eki kigenze. Bunyoro bagamba nti abagamba kamwe bakayita abatagamba ki kamwe. Those who sit abo batuula ne bateesa bakole ku nsonga batta bawambula bali abatakola ki batateesa. Nolwekyo bwe tuteesa entakera ku nsonga ezikwatako kijja kutuyamba malwanyisa. Kosi kituyinza okukyusaamu nti enkiiko zino zibeere nnyimpi
Kakati ekimu ku kigendero kye twettanira mu ggwanga lyaffe, mukadde waffe President Museveni kyataddeko essira era kye yatugamba nti twagala Uganda, bayabuuza twagala Uganda efaanana etya? What kind of Uganda do we want? In the next 30 years, the next 40 years, the next 60 years? What kind of Uganda? Twagala Uganda efaanana etya? Naga twagala Uganda ekyusiddwamu eri transformed. Uganda evudde ku mulembe guli gw'aba kitaffe bajjajja baffe be bayitanga abalimizi endimulimi pesa alimisa kati akakumbi akabago simbago akabago akakatunu tuve ku mulembe ku ddaala eryo tutuuke ku ggwanga Uganda empya kyekimu kati n'embeera abapoliisi balata mu Uganda tebamala kutukunga bulungi na kukwasisa mpisa yatuufyu neokulangeruka babajje baffe nabo figa yemu era tebakola ki era tunateekako abambega nabo batono nyo tebakola ki bana ba prison tubabala kubanga ate bo mulimu gwabwe kujjayo naye soke tukutereke wano otereremu emyaka 2-3 bato omuntu myaka 10 oveeyo ng'okoze eki tebabala. N'olwekyo abantu okutereeza eggwanga tusobole okufuna emirembe egyekalakali kizibu kubanga abantu be tulina batono. Ne bwe tuno twongeddeko kamera abantu bali olaba bamakinga bajjudde obukyayi obuyitirivu tulaba tukolaki ffe ng'abakulu tetufudde sigamba nti uniform eno si bali bambalira emyufu byonna eno at least ngano bajjati kunyumisa naye bali bambalira uniform kuva ku mutwe paka wa naye bali awo ngetuka tetufaayo naye abaana abo bakyali bato myaka 17 myaka ekifo n'avamu ekyo kiki ye erangi eyo emyufu etegeeza ki? Etegeeza ki mu guli? Etegeeza ki? Musaayi denja kabi musaayi guli luddawa guli mu mubiri oba guliwa nti omusaayi gugenda kuyiika ye akwetegekera okusala naye olaba omusota gwogo obunja kano kakyali kato kasota kano kaki kakalenge enswera ekulumi n'endala eriwali n'eri n'olwekyo tutwala obuvunanyizibwa ng'abantu abakulu abaana batusemu bino bintu tuleme kubirekera bannabyabufuzi bukagwaranisi tabalaba obuvunanyizibwa bwaffe omwana bajjeemu ebintu ebyo ani akugamba nti okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi oteekwa kubanga buli kaseera oyogera bukyayi oyagala kutta busi bantu onyaga wegatulabana akalungi konna singa bulatambuza ebyobufuzi mu ngeri eyo tunaamalako yabaffe bwe ogamba gwosobola okutta oli bw'oyagala okutta ye tasobola kutta twala ekitiibwa buli kyonna ekigenda mu maaso wano twala ekitiibwa tetuli kintu awo gwe wootali Mukama omanyi bwe nali omubuulizi w'okuguudo 15 years. emyaka 15 weebale nnyo weebale nnyo I give you all the glory. nkuwa ekitiibwa kyonna n'amateendo. Thank you for bringing all our visitors. weebale okuleeta abagenyi baffe bonna. Thank you for bringing Honorable Minister. weebale part of a broader mission. bannange kitundu ku nteekateeka ennene engazi. And I believe era mbadde nkulembera to create a platform okuteekateekawo
omutendera ogw'amakulu where religious leaders abakulembeze b'ebyomwoyo and police officers awamu n'abakulu ab'omupoliisi can build bwe basobola okuzinga relationship enkolagana of trust ey'obwesigwa and communication n'empuliziganya and collaboration. awamu n'okukolera wamu. By God's grace, olw'ekisa kya Katonda we have already held similar interaction conference. tubaddeko ne Together. lwaki olukuŋŋaana olufaana bwe luti Because I strongly believe that kubanga nzikiriza nti the church gyekanisa and the law enforcement era n'abakwasiza ebyamateeka are both pillars of order. era bonna bakwasiza mute Pillars of order. bonna mpagi ya mirembe, One moral, empisemu, the other legal. amateeka amalala, Those are ordained some people era nga bonna baayawulibwa okuweereza abantu, to protect life, okuuma obulamu, to bring hope, okuleeta essuubi, and promote righteousness. era n'okubeera nga beeyongera okutumbula obutuukirivu. When we work together, bwe tukolera wamu we become a stronger force tufuuka ab'amaanyi against pride era ne tweyongera okuba nga tulafubanira and social decay. ne tubeera nga tutandikira n'okukwataganira wamu. The theme of today's conference omulamwa ogw'olukuŋŋaana lwaleero are collective cohesion okukolera okwawamu or how mu ngeri ki religious leaders abakulembeze b'ebyomwoyo can liaise bwe basobola or work together okukwatagana ne bakolera wamu to reduce crime okubeera nga bakendeeza ku mizzi w'emisango in our society mu bitundu byaffe by using their platforms. nga bakozesa obudaala bwabwe oba obukulembeze bwabwe. People blame police abantu banenya poliisi for releasing the suspect, okubeera nga bata abantu abasuubira okuzza emisango, yet they don't turn into right statements. ate nga tebaddayo tebakola statement ntuufu So if the police detain the suspect beyond 48 hours, nti poliisi bwebanga esobola okutta omuntu okumala okusuka essaawa 24 the police will be breaking the law. essaawa 48 nti epoliisi eba emenya etteeka, And that is unacceptable. bannange era ekyo tekikirizibwa. So if they release the suspect bwe baba nga batadde omuntu asuubira okuzza omusango as they continue with the investigation, era nga bwe beeyongera n'okunoonyereza, the allegation is that bannange okuwayira police officers were bribed, olukuubulo lubeera lugamba nti olugambo lugamba nti baabawa enguzi, baali akantu, baali akantu, and it has a ripple effect. My message as I live here, obubaka wange nga bweboono how the people were. abantu mubakwate bulungi. Among those people, there are people who are related. Abamu bantu abo mulimu abantu abalinako Right. Did you know that I'm connected? wali okimanyi Mr. Bright, When you were Osikabowa, did you know? wali osikabowa Sikaka chowede now. Siwali akapiripiriti. So, how the people, are you getting me? This bishop, Papa Jan, umemaliriza. Kuya, you handle the new way. wankwata bulungi. That is why you have this gather. Ensonga lwaki olina olukuŋŋaana luno. Era manino zakati olani kwa wamuze. Ni mwoyo mtu. Amanya gange bamuta Reverend Isaac Kyambadde. He knows that his names. Era nga nze atwala ekkanisa ya United Methodist wano mu Jinja District. He leads the Church of United Methodist in Jinja District. Mu Busoga region tulina amakanisa gasukka ne 50. In the Busoga region, United Methodist has more than 50 churches. Njagala okubategeeza guno mukisa gw'amaanyi. I want to tell you, this is a very great opportunity. Era Wanyange tuli bakusa. And Wanyange, we are blessed. Ate okusingira ddala ekkanisa ey'e Wanyange. More so the Church of Wanyange.
n'amakanisa amalala gonna and all other churches. tuli ba mukisa. We are blessed. Manye emikisa gitandika mpola. You know, blessings start step by step. Oliba oli awo Maybe you'll be there, nga n'omukulu mwennyini and then asooze. the president is president. Sebo minisita, Dear minister, ekkanisa yaffe ekola omulimu gw'amaanyi nnyo era mu biti bibiri. our church does a great work in two capacities. Ekkanisa yaffe si y'abannabbi ba bulimba. Our church is not of false prophets Ebuulira enjiri ennamu ate entuufu. and preaches the gospel, the true gospel. Esomesa ekigambo kya Katonda nga bwe kiri ate nga si kya kulimba, si kya kubuzaabuza bantu na kukyamya bantu. It teach the word of God as it is without manipulating. Ofiisi zaffe ziri bukoto. Awo okulaba nga tutwala enjiri entuufu ne tuyigiriza abavubuka baffe ab'omu ghetto n'abawala abakola obwamalaaya ne basobola okujja mu kkanisa. And we try all our level best to extend the true gospel to our youth who are in the ghetto and those who do the work of prostitutes that they come to church. Mu myaka ebiyiseewo ng'esatu ebiri twabatiza abavubuka 80 wano. About 3 years ago, we baptized about 80 youth. Nabo twabayise okubeera mu lukiiko. And we invited them to come in this congregation. Where those who came from ghetto, and they are there. So the government side which you can say one side you are right or one side you are don't say the one. You arrest someone, you leave someone here. When you keep someone in the prison, and then we really need to discernment to differentiate the wrong from the right. Trials and temptations. Another thing, in our job, in our works, we have social media. You see, people just suffering themselves. They lose hope in themselves and in God, and they commit suicide. Remember God telling Moses, you can't stay on the road but because of the unbelief, he struck the rock 1, 2, 3 times. But before you lose hope, you can't read the book of Job. Job suffered all the time. He never accused God. Another thing in our works, they call us all those titles. We forget that all that God gave us, and we think we have the power. There is a man called Naaman in the Bible of great respect. But he had a reproach and wanted to be healed.